Luno lwe luguudo lwa Mpigi mu Dduuma olugenda okuyibwako koolansi mu nteekateeka ya Greater Kampala Metropolitan okulaakulanya ebitundu ebyetoolodde ekibuga Kampala. We tutuukidde mu kitundu kino nga kampuni ya Zhongmai Chinese Group eyaweebwa kontrakiti y'okukola oluguudo luno emirimu nga gigenda bukwakku ng'ebimotoka ebikola enguudo bikola buteddiza. Tulabyeko oluguudo luno we luyita nga lwatwaliddemu ezimu ku nnyumba z'abatuuze. Abatuuze bakukkuluma nti mu nteekateeka z'oluguudo luno we luyita abalukola balinamu abaana n'ebyana ng'ebintu byabwe bingi birugendeddemu awatali kuliyirirwa. Bafune gye batwala ekkubo lyabwe ewalala. Tetukyayagala kkubo kutunyigiriza. Bagamba nkulaakulana nti kati enkulaakulana gyetya ng'ate enzo nzijeewo. Naye kati sayidi ewa muliraano yo akati kali ku kkubo kwennyini banyigirizako sayidi emu. Banyigiriza ffe abaavu. Nga baagala byabwe batulimba World Bank tisasula. Simbadde manyi World Bank ye gavumenti. Kati amazzi bwe ganagese tuli mu yanko. Kati amazzi gandugenda mukadde agenda gakola atya Pascal mwabadde agakwata byo bamusenze bamujjeeko. Ate ne kkubo balyongeza kuba kigulumu kyaffe kyaliwo nga kikutta amazzi. Babalumiriza buli lukya okujja n'ebipimo ebyawukana ku ebyo ebyasooka okulambikibwa ne bamaliriza nga batwaliddemu ebibanja byabwe. Akuba akasimbanira nimbabuuza abayi ekyo nti tafaayo ekyo tukiira ku kiko. Ne basimba enkombe wali kati laba gye bali abaleka bakole kye baagala. Baata abamu ku batuuze abakkiriza oluguudo luno lukolebwe balumiriza abakola oluguudo luno okukola mu ngeri ya gaddibe ngalye nga bakkusa mbuto zaabwe. Basaba emirimu nga tebali bamativu ku ssente ze bafuna ku musaalo babagobe. Batoyinza kusaba mulimu ng'ogenda kubba ate nga mu kiseera kye kimu bw'okola. Kitufiiriza kati nga ffe tutulabye enguudo nnyingi ezigaana olwa kampani okuba nti bambi kye yabalirira tekikoze kubanga bagibbye. Mafuta abagabbe kati wano kisinga obukulu mafuta. Wakati mu kulambula emirimu egikolebwa, RDC w'Empigi Moses Center mu Ddumba agenyiwaddeko mu kitundu okulaba emirimu bwe gitambula. Wabula ono tebimubeeredde byangu bwe bubeefuse n'omu ku bannannyini kibira kya miti ewalina okuyita oluguudo. Bano bawanyisiganyizza ebisongovu. Emberebeza ebadde ku nnannyini miti amanyiddwa nga Juma Kapalaga okukalambira ng'emiti gye bwe yagisimba ng'agoberedde emitendera. Bw'atyo RDC avuddewo alagidde abakola oluguudo bapime balabe wawe batandikira ku miti egyasimbibwa mu kkubo. So mzee bwe tumala okulamba emiti tugibale. Gigwa mu road reserve inginiya bw'atuwa ripooti nti egigwa mu road reserve. Then okwogera kwaffe tukuba kungi. Okukugenda muti tekine. Affe tuyingidde emiti we are beyond road reserve. Our district lweyogera nani? Haji Juma Kapalaga nannyini kibira agamba nti si wakukkiriza bintu bye kwonoonebwa nga taliyiriddwa. Kino ekibira ky'akaitusi kikazi mu kikumi. Kiri ekyambulira nalusuka mu kikumi mwali. Kati nolowooza nti emiti 23 giri wano 24. Ate nze ndi muntu wankulaakulana. Naye mu nkulaakulana nine bw'osanga nga yasimbyewo Ani Nabuuma akwanaganya abatuuze ne pulojekiti eno ategeezezza nga bw'agenda okukakasa nti buli muntu anyigiriziddwa mu nteekateeka eno wakufuna obwenkanya. Naye nga okusomoza kwe tulina okw'obutali bumativu bw'abantu ku bitundu ebitwaliddwa oba ebigenda okutwalibwa pulojekiti y'oluguudo
tugezaako okubukolako. Ono agamba nti abatuuze ekyokwekwasa abakozi b'oluguudo okwongeza ebipimo kiva ku nkola z'ekikugu ezeetooloolera mu kukola enguudo wabula nga bagezezzaako okwogeraganya n'abatuuze. Wakati wa kino abantu baffe tebasooka okukkiriza ne obunene bwa slope tusinze okusanga obuzibu kubanga bwe tuba nga tumaze okutema oluguudo nga bwe tuteekwa okutambula ate bwe tusanga awantu nga waliwo akaserengeto kanene kiba kyetaagisa okutemayo akaserengeto akagenda okusinziira. Oluguudo luno luweza kilomita ezisoba mu 15 nga lwakuwemmenta obuwumbi bw'ensimbi za kuno obusoba mu 6.